Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifero tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Omutabbizi gw'omwalonze mu wiiki twagala kusooka okubeebaza bannaffe batuleetera omutabbizi mwebale nnyo mwebale ddala ojja ku bet obuuza Johnny n'obeera nga mukwano omuwa omutabbizi wo n'amutuwa osobola okuyita ku WhatsApp yaffe 0752 237 nga bweri Friday mutusaba oyo asinze okubakwata omugamba mu wiiki kali katulabe ono bw'ati bwe yali. Hello. Sara nkulamusiza munange. Ono yera ko mukulu Kadima. Yenze Kadima ku BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Kama nyambye bannange. Kiki mukwano? Kadima mukulu Kadima nze Sara. Nde ekizibu. Nafuna olubuto. Mbeera bw'omu nalisibira na taata wo olubuto. Omusajja oyo kale nga omanye ebyolubuto nga lunzijjako nga mujjako waya nga muvuma nga lukujjako gwe waya nga omanye ebyolubuto mukulu Kadima omusajja nga ngendako nga agenda embeera gyenzimu yeeyo yakubonaabona naye mbadde nsaba omunkubirireko gwe kaakati kansooke nkubuuze lwaki temwekontrolinga munange ebyolubuto naffe bya butonde tetubimanyi nawe olabiraawo ati wamuvumanga biki namuvuma omanyi okwekambuwaza n'ennyomba n'envuma naye mukulu Kadima badde nsaba kunnyamba n'agenda mwali mubeera mwenna naye sibeera naye yajjanga buzi nali mbeeranga nzekka olubuto oli mu bbanga ki olubuto oluli myezi kati 6 yunaatera odduzaala 789 naye amanyi okubonaabona kwempitamu manyibonye nkooye oyogerako naye yagendera ddala takyayagala kwogera nange era kyova olaba njagala onnyambe oyogereko naye okay kale ndabako wano bamuyita John oyagala dde njagala dde omwami wange njagala na buyambi takuwadde ku buyambi bwonna mu biseera by'olubuto wanje takuwadde ku buyambi bwonna nemwekyangirako nanvuma ng'akola kinagenda kaddanga kale katuwulire halo Sebo. Jebaleko Sebo. Kale Sebo. Njogerako nani ono ba? Okay, bampita Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku beat wano. Njogera ne Johnny. Yes Sebo. Okay, kakati Johnny. Yes Sebo. Eriyo omukyala bamuyita Sara. Atukubidde essimu wano. Atugenda nti mwagalwawo. Mumanyi Sebo. Atugenda nti alina olubuto lwo. Naye atugambye nti mwafunamu obutakanya ne muyomba mukko. Yes Sebo. Kakati kukyamuwa buyambi biki na bino na biri kakati ngayagala tuwogereko naawe Sala alabika mutabufu wa bongo yatatya ina kindi yeetaaga omukebera omutwe kubanga ebigambo byasukka ayogera nnyo ebigambo byasukka bitya alangira obwavu kati nze omwavu ate nakyo okulabirira olubuto yakugamba nti oli mwavu ndi mwavu simalaako ebigambo nga womanyi naawe ebinyiiza abasajja nange ne muvaako obuzibu ky'okuvuma obwavu gwe oba toli mwavu ate kiba kabi ki anangira ebigambo bingi nnyo nandigumidde ekyobwavu naye n'olubuto lwennyini agamba si lwange yagamba nti si lulwo olubuto si lwange tasobola zaalira baavu kwateeka obudde bwale lwaki annoonya lwaki abakubidde essimu okubamalira ebiseera Sara omwami wamugamba nti olubuto si lulwe lubuto lwelwabireeta kati yogerako naye wuuyo nno Johnny ongamba ki komawo ongamba ki genda mu bagagga banno ongamba ki bambi komawo labirira olubuto bambi ate lwange wamba simalaako genda mu bamalako mu bagagga banno nze ongamba ki mukwano kati ogenza okulaba nga enaakusalirawo bino byonna enaabikola va ku simu yange jesonyiwe va ku simu yange Sebo mukulu Kadima owaki omukulu agambye nti wamuvumanga olubuto si lulwe mukulu Kadima ekitubu kiri nti olubuto lulwe ayagadde ddwegaana naye ng'olubuto lulwe alinga atayagala kumanya olubuto lwe ayagadde ddwegaana kakati mukulu Kadima mbadde njala onnyamba nakuteddekawo ennamba endala ndaba kuba n'ennamba eyokubiri naye teriiko linnya ye Musa naye njagala omunkubirireko ani
naye Musa naye namwekyangirako naye njagala omunkubirire ko. Ate ono Musa omuyita otya? Naye yaliko ekituufu kiri nti mukulu Kadima. Omwana nange simanyi kituufu taata we. Nze muzaale mutwale ku DNA. Tomanyi nnyini lubuto? Ekituufu simumanyi. Kati ate ono gwe mukulu Kadima. Nedda, sorry, nsonyiwa okuseka naye ono gwe tukubidde si yennyini lwo. Njagala nange kumala kumuzaala mutwale ku DNA. Nkubiriraako ne kwoyo. Ate kakati ono Musa naye mwegatta naye. Nga obimanyi. Kakati ye mugambe ntya maama? Musa naye mukubirireko. Yagaana otwala obuvunaanyizibwa bwe. Mpulira. Oba okulabirira olubuto naye naliko naye ng'omuntu wange. Olubuto lwandibanga lulwe. Kwegamba tiweekakasa nnyini lubuto mutuufu nga bw'ogambye nti ojja kgenda ku DNA. Ninza kuluzaala. Ono naye yakumma obuyambi. Naye yannyima obuyambi. Oweeramu eddirisa n'oluggi. Alo. Nkulamusizza taata. Kale taata. Ani ono? Njogerako ne mwami Musa. Oyogera ne mwami Musa ssebo. Okay, bampita Kadima wano ku Bera FM ekinta buli ky'omuziki namanja ne kabogoza. Ssebo. Nga tulina omukyala atukubidde bamuyita Saara. Saara? Saara atugambye nti mwagalwa oli mwagalwa we. Saara waawa. Atugambye Saara yabanyonyodde atya mukuba ndi mwagalwa okuva ddi. Anti atugambye nti ali lubuto lwo naye akusaba obuyambi tomuwa. Ali lubuto? Atugambye nti alina olubuto lwo. Kati ku lubuto lwe kuliko erinnya Musa. Taata. Sebo. Tekuli linnya Musa naye atugambye nti gwe nannyini lubuto. Alabika abalimbye. Kati gwe omuyita otya? Saala kale ali mumanyi naye. Y'omutegedde? Mutegedde naye. Lubuto si lwange. Si lulwo ate lutya nga atugambye nti lubuto lulwo. Olw'ensonga amaze ebbanga ddene nnyo nga ngamba nti namufunyisa olubuto naye nza okusinziira ku byaliwo byonna. Olubuto si lwange. Tugenda kukola tutya kuba atugambye ffe akwekakasa biki ebyaliwo. Ye kennyini abimanyi ebyaliwo. Nsaba kunnyamba ombuulire. Kati by'ebyokubulya nange sibina kuba yakimanyi nti olubuto lwange ebigambo yayogera bingi ye kennyini abimanyi era kennyini abikunnyonnyole. Wanje? Owaayi? Nkulu Kadima. Owaayi kakati abantu bo bonna bansobedde beekyanga bwekyanzi n'oyo agambye nti si lulwe. Bannange. Ate tugenda kukola tutya? Bannange. Kakati mukulu Kadima. Abakunnyamba ninawo wano ennamba endala. Bamuyitiriza akamakanika. Amakanika ki? Namba omunkubirireko leka njikuwe. Kiki? Naye munneegayireko yalibanga ye taata w'omwana nga ye nannyini lubuto. Okay, kati tukole bweti Saara. Obudde bugenze sooka weesootinge. Bambi. Nedda. Kadima. Kisuuso olina abasajja bameka? Alibanga y'ono nyambako ono yekka. Kale sooka nedda sooka weesootinge. Sansa mujigenza jitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabugusa ku 9:3 Beat Farmer ekintabu ky'omuziki kwa Isaac amakanika winakoma okutegeera era nagaana saamukubira ne mwesonywa ne muvaako kale mwebere nyo banafu okutuwuliriza tusiimye bwongerwa wiiki namba nga muli naffe si kyangu nnyo naye temutusuddeewo naffe tubasuubiza obutabasuulanga okubanga tulinga nammwe bulijjo kale Dibro Studios tubeerayo bannange nga tukola emirimu okusingira ddala twetaaga nnyo mwenna abayimbi abato n'abakulu abaludde mu nsiike nammwe abapya okujja mu recording naffe kifo kirabika bulungi twakiyoyoota bannange twakiyoyoota amataala kalanchi we kali kacaayi emiwendo tuteesa tuteesa jangu ekamoocha oluyimba toluyina tujja kuluwandiika tujja lukwata eddoboozi tujja lukwata video tujja nakutendeka okuyimba ennyimba zo tujja zimaketinga tuzitwale ku maradio tuzitwale ku matv tulina ba MCs abalungi tulina ebyuma ebyokupangisa menya ekindeka kiba naye tulina bandi mutukubire 0702 23 23 23 0702 23 23 23 Dibro Studios omugati okutwala wa
mukati kugenda ku dibulo badala kulyako gwe gwabayimbi olunaku olw'enkya nga muzze okubeera nga murekodinga abanaye abayimbi mujje kacayi kabaawo kalanki kabaawo kale ngenda kumoona ennyimba mwenda ezisinga okwokya tubagamba funawo nti musule bulungi mweraba